Yes, hello, okay, okuva mwaka Stars Bandi, katondo nyo katusoke tulengere kayimba kano. Okuva mwana mwalona amanyidwanga Rachel na Tembo. Rachel emwe wamuyita. Yes, okay. Why you acting so bad? Tumulina mu kayimba kamanyidwanga Dancehall Assassin. Why you acting? Yes, okay, tugende maso pola pola. Ke kayimba kasema tandike tuulirize mpola. Why you acting so bad? Yeah. Mandi bade bachisanyi. Bamuyita Rachel M. Papa, obutande kulira. Ebintu byokwesuna mama. Papa ndisanga bizi. Oyagala mbuzani. Oyagala ngambani nze. Oyagala mbuzani. Yes, oyagala ngambani nze. Mwandibadde mukume ensonga zammwe eri emabega w'amaaso gaffe. Mwandibadde mukume ensonga zammwe. Eno gye bayita Waxter Band. Egawo kisenge kya Daddy and Mommy. Akayimba Mommy and Daddy. Acting so bad. It's a reggae style. Daddy, why you Cha cha cha. so bad? Daddy and Mommy, why you acting so bad? Mommy and Daddy, why you acting so bad? Yeah. Sandi yagante kunumya mtima ngabankuza sibanzala empatikana kanyabo kasebo sasolero obulumi bwesimanye mukifo ky'okuwuliriza ensonga zange kwentonze nensosole bwanga oluusi nekimbiirako ettaabu kakkana nga tusse ku nguudo ng'enjala ennye ku makya nabuuziba nga sinnafuna kyakulya Kyeggulo nakikuba endobo. yinza sembayo okwebaka ku makya yinza sooka okuzukuka. Daddy and Mommy, why you act? Akayimba akaweereza mwena bekikwatako ng'omanye oli muzadde gy'ova. Why you Ensonga eno etunulwemu nnyo. Daddy and Mommy, Abazadde ensobi ze bakola eri abaana buli muntu aba n'eddembe lye banne omwana asanidde. and Daddy Eddembe libe nga litunulwamu. acting Tugenda maaso. yeah. Newanku Wewe. nazaalibwa bwentu ogwo si musango. Baana baleeta ensonga zaabwe eri abazadde, muzadde n'amugamba ebyetujja birabamu olulala ebibyo biri mu maaso. Oli n'abuuka n'erinnya biri mu miisho. Olala Ensonga zo tezitunuddwamu. Tugenda maaso ke kayimba kasembyeweera coming from Rachel M. Outer Waxter Band reggae style 2:10 teri kuzikiza sikia ebyo byabagambibwa dda. Si ekigambo kye kisingayo okuwuuma kulemberangamu. Si ekigambo kye kisingayo okuwuuma kulemberangamu. Daddy and Mommy, why you acting so bad? Mommy and Daddy, why you acting so bad? Daddy and Mommy, why you acting so bad? Mommy and Daddy, why you acting so bad? Yeah. kati ate ne kano katukalabe eno badde ogirindira bbanga ddene operation kakongoliro coming soon bakubiridde ku bino ekomawo the Ugandan expendables. The action is not stopping. Rapid assault. Teke sasika kongoliro labateke olabene ku mundu coming soon 2:10 teke bro movie eno yino tugikuletera nagambye okuva mu wakali wudu eyo sasika kongoliro the Ugandan expendables bakubirida ku bino muliro guno gwa kuseka teke movie what up who killed Captain Alex the return of Uncle Benoni zirizari teke esawe ntufu yeno assault on Death Island Wakariwood movie
kongoliro Expendables Luna Daudi Bisaso Rapid gunfire Hello, Chikomando action and stopi. Yakambia wawulira Chikomando manya wakali wudu. Terera tujirabe. Jiwunye. Anya reporting miwunyo. Dari muzanyo. Filimu yino. The Expendables Uganda. Coming soon. Very soon near you. Okuwana. Tanko ba wanyarumbe. Kaka tugenda kula egenda maso neno na yeva mwakali wudu the worker stars omuzungu bansi byensawo nga muri mu technology ne batwala bamulekedde endeku manyi ntakana ketunele kalwo tugenda maso $1 million kid walaba filimu ngani mulalu akambulage kaliwa andukingwe omwana yabba remote erimu ekyetere remote ekuwanika tategedde remote yawa nze manyi wonyiga pesa eyinza okutwalako ekiwawalo nekulekera ekibumba baba wanise wajosibira tugenda masarengera kalo katono nnyo $1 million kid eno yo tugikutuusako woojagalira gifune matundiro ga filimu na mugwanga Isaac Newton we bakunyiga remote n'okubasazaalawo beba n'abamunonya ntadeko mute eno yo teri ku coming soon nagambye gifune kati yo muzungu babbako ekintu kya kinoonya bamubbako remote technology mpya omuntu ajja ne remote n'akunyiga akunyiga remote ose n'ebifo sakusowaani ye wokka omuzungu yakigwako ice cream teri ku coming soon ene manyidwa nga $1 million kid Master kali smart toza nti enkola adiba engeri gyobonerezamu abayizi nawudde nti mwasudde school fees n'ozimalayo nenze nja kukuba wano njagala kudembe lyaffe ng'abaana so si fees eno tugikutuusaako 2010 $1 million kid movie okuva mu Worker Stars tulina abazanyi bo nga Isaac Newton tumujjukira mu filimu nga ani fimbo yayaye kiboko ya uchafu era okumanya ebisingawo kweno filimu okuba mu wakali wudu kakati ekyo kyo tukirabye kati soke twolekere ekyatuleese yessaawa y'okutandika mu bulambalamba okuva mu Lemon Film Production ekyali ntandikwera nga tugende maaso mpolampola ku mulundi guno baleese eki omusajja agwana mu kaleega omusajja w'ensanzi zino nga tumuleeze emirembe tewaba ekyali ntandikwa era nga tugende maaso eno yeetandikiddewo kakati wetandikidde ala mutaka alengedde maawe mukama katonda amawa bannange katonda yadira obubalagavu n'abujja ku malayika n'abuwa omwana ono kakati omukiga anga nakanku mulundi ngawawa ni mukiga alabye naye ebigambo byatalina yala alwa ekimulemesezza embeera mukiga munywanyi kati abaalewo nga munywanyi wajja balina omugaga gwe baakoleranga naye ng'oli yamusinza eddaala naye mukiga yegomba ebintu ebirabika okuba niye biri waggulu wa ddaala lye kati mukiga kye yakola ng'asooka akwata ekooti y'omugagga kyokka ekooti eno babadde bava gijja ku dry cleaners bagitwalira nnyiniyo mukiga ng'asooka agyesala bakazi bampitako buyisi lwakulabika bubi nina okuleka nimbaako kyenkola okweyiyamu eno ensi kyatandika butandisi era nga tugenda maaso kakati omulenzi yenna olwaleero ne waaba afaanana ati akyasooka okuyiya yessimu eya serefi mukiga nga yeekuba ekifaananyi mu kooti kati kumbe mukiga alina omuwala gwaperereza kyamutunza boda gye yali avuga n'agula essimu eyo jamu seekoti y'omuyaye jamu omugaga ajja tugoba owaye ekikazi kiri wano kinyirira nkiri bubi nino kiraga nti amakooti gange ekooti eyina nnyiniyo kati mukiga firimu ekyatandika butandisi mukiga yeekubye ekifaananyi n'aweereza omukazi omulaga nti anyumye era ye gyali si wa muzannyo yangwa tugende oyo yasenkuzi omugagga yanguwa
ali ku simu ya mulembe kadi bambi omuwala gyali omukyalo ono gwe tulengera olowooza naaliyo yekka mwebudde mpise wandikedde lwaki tewake agenda ku mulimu mugagga oli muwe omukazi ali ku simu ayina gwayogera naye ku WhatsApp tebamuzukusiza omugagga obudde bumuyiseeko ayina ogenda ku mulimu omukyala agezaako kuleka kandi ayagala omuyamba omukyala ali ku simu musajja atwanoonya stokisi nga omanya omusajja obuvunanyizibwa omukazi alina omuteekera buli kimu kyonna ku makya kyayi engatto kati gwe babuuza banneyo b'engatto zange ziriwa wasiimuuse tokyamanyinawo ozitereka omukazi tafa ku musajja we ate nga obuvunanyizibwa bw'omukyala ewaka kulabirira mwami kati nange engatto zange ziri luddawa omukazi tamufaako engatto sinkubeko wadde akadagala naye mukwano wano nakiwano bagamba nze ndi kalogoyiko nze wandeeta kunfuula kalogoyi bw'oba tosobola kuleka ndi ozeesimulize ono ndeka n'okundeka mukazi ono bagale bireke nga bw'omanya omusajja agala mukazi we tayagala munyiiza teyagala kuleka ndi amulemerako nnyo kyokka obudde bumuyiseeko kati kumba akubirwa omu ku bakozi baalina kati ng'amugamba ndi bosi bwe tujja naawe ndeetere kooti yange nagambye kooti gijje ku dry cleaner kati omwami ono okumanya omukazi we yamukola ekyejo n'amakooti bagagololera ku dry cleaner era amugambye ajanguye kooti saayagenda ku mulimu naye kooti eri waliwo yagyegezezaamu bwe mba seerabidde ekifaananyi bakisindise wano ekyali ntandikwa era nga tugenda mu maaso ng'akwata bintu bye agende ku mulimu naye omukazi amwagala mukazi we amwagala oli ali ku busimu bumeseji bukaaba tulyo zifuuse tulyo omukazi tafaayo ate nga n'emmotoka yagikozesa bebi oba olowooza emmotoka enywa amazzi gwe gw'omanye kati mbadde njagala nkuweeyo gana 5 oteekemu amafuta ag'ennaku 3 n'amusimbula bando bebi bayi mukwano bayi bebi anviira ti bebi kyange omukazi oba mwagala omusajja agala mukazi we gummalako emirembe gonna gulinga ki gummalako emirembe omukazi ali ku simu tunuulira ewaka emmotoka weeri emutambuza kaakati no tuba tuli awo nga gwe yatumye kooti okuva ku dry cleaner wuunazze tunawe olwalwayo bintu kugamba kwanguwa kwata tugende obudde bwagenze dda ng'ayambala kooti ekooti eno waliwo yagyegezezaamu munywanyi w'oli n'anyuma Muko oli ayasankuza mugagga ono dereva wa mugagga kaakati naye asankuza mugagga wuuno omanyi nti yeekubya ekifaananyi n'akiweereza omukazi ye mukabboosi bannange ebintu by'ensi bizibu nnyo ono ali mu kupepeta njala kyovuna weewuunyanga nnyo ebyabakazi ne weewuunya oba kiki kati abaaliyo ng'akasimu kajja wuliriza kumbe mukiga akubye kati mukiga owaye noha nogamba ki bannange ndi wano hati nowe nindi eno hati norebwa embwa enu enankani omusiizi ogu bana ekiki motoka owaye ulira kakiga zebeeyi wezikutamira ate tebansabye miliyoni 3 okuzaayo buza nozo zasakawuzooba ng'ate sente mbadde nzimalidde ku kontina kira bangambye miliyoni 4 naye ngenda ziwaayo mbu mugagga nnyo emmotoka yafudde nfune sente kati mbadde ninye boda kenzirewa kansooka enfuneyo miliyoni nga 3 awo ndyoke nkanike emmotoka nemwe ejja kutereera miliyoni 3 butono kati sebo omukazi kyakola nga muganze bebi togenda waka kankuweereza essente ku mobile money laba omugagga wasanganye kino kandi tofayo bwe miliyoni 3 nja kuddizaamu 4 oba 8 wulira omukiga wali obaddeko awo n'olaba omukazi ng'agwirana n'omulenzi ng'amwagala okamala amanye ali ku mulenzi omugagga kumba ali ku lunkupe bano ba bulasi matiriyo
Wanga. Ajijiji amazima garanga. Sida mukupanga anku. Sida mupanga anku mama. Sida mupanga anku wawe. Sida emilioni 3. Abadde apanga enku za mwaka. Ajijiji. Ngendo. Konka niwe sijja kudda mbarara. Amazima garanga. Egenda maaso. Kati nga tagenda ku mobile money nga azijjayo. Kati ekizibu kye bakazi. Ki? Ng'ovuddeyo mangu. Kati waliwo omuwala yamuyitangako n'akubwa egundi. Akubwa ddolera. Musajja wattunne ebyange nga biwanvu. Tunulira. Waliwo mutawaana. Bangobye tuition. Tuition kyuba kyuma. Ba sente. Sente meka. Obukadde obwo. Omuyaayo ono. Okimanyi nti nyinza omuwala ono bulijjo amukuba naye ng'ekizibu kye ssente. Kaakati amaze okubaako gw'alimba amuggyeko milioni 3. Omuwala tuition mbu wa milioni 2. Ffe tuba n'obusente obwo. Olengera ebintu by'ensi n'asooka n'amusimbula bbando mpya. Kati omwana mwetege gwe. Wulira ate kino. Omukisa. Wakafirwa abakazi 3 ne mukazi we yakasembayo okukwata nakutukako nansinga emagombe gyali ofunira omulala. Eno Kampala mutambulira. Obuuza akirawe. Ono Samwandu. Weddawo. Baby atwala eri naawe obulwadde bwo. Munne n'amusuuza. Ne mwana gwe. Somero bagenda twala eri gwe buli kaseera oli wano nkutaasa butaasa. Omwana agenda kukula ndi mukutaasa aleme kukula. Kati ontaasa akinga agenze nazaama zitwala atokati oba ontaasiza. tobaveeko osigaze. Kwe ndiva ku baana b'abandi. ku mabeere. Oba katorwa kisenze yage tikazi. Mugambye nti muto. Ono gwesisanze ng'ayonka oli mubi nnyo mbadde manyi bulijjo oli mukwano gwange milioni 2 bazitutte. Tugenda maaso. Nawe aine ugenda kusasula. Kakati aine. Sawa bwotyo bwonga. Aine emikwano mingi tataliza. Aineyo ne mukwano gwo ebinyeebwa wuyo tatambula. Atunda binyeebwa. Ne gwana gwe aine tofenja kulaba akawungezi. Kale ebitwale kasitono olabikedda mu kawompogoma. Ebinyaba byange byonna bimaze. Ne bana aine amagoba gonna aine alya profit za munne. Amagoba gonna. Alina omulema gwakunduzza wa binyeebwa. Mubbi talina gwatabba kobe wa 2 abibba. Bakukiri ekizeyi baddadi kye bansi. Kaakano no ssebo genda okuddewo omuwala ono. Omusajja gwalina baamufumbiza bufumbiza mbu. Avuga kana. Kati ng'agamba mbu teyafunye omulenzi ow'akabi. Kino ekisajja baakimuwa simanyi kisajja kikulu kyaba kyafiro basajja babakazi bameka. Kati mbu omulenzi gwaliko wa digito. Ono omusajja wewe wakata mwagala kwa analongo mulembe mukadde. Kati filimu wano wetandikidde. Ono wano weewuwe. Ebyennyanja mbibyo. Nkuleetedde ebyennyanja. Naleeta bingi mbwenuho. Tuza kuliiraho mwezi. Ebyo bya mwezi ebyennyanja. Bannange mukulu weebale bambi. Omukyala laba ensi mulimu engege ennene emu endala zaakona. Ne bannange filimu etandikidde wano wewaakakiga. Bamuyita aine. Erinnya lino likola amakulu mangi. Aine byona, aine embabazi, aine ttima. Ye Mukama Katonda. Tunuulira. Aleese mukene wa mwezi. Amugende nkuleetedde empuuta. Kali n'alyoka ajjayo chaini. Gwe okola ki? Shisha. Kana shisha. Okutubye emitwe. Emitwe gijjako. No bintu giririra nani heri kuza kurugamwe kirisa. Mbo emitwe girimu ekirisa. Ate emitwe girimu amayinja nti emitwe imwe muli ekirisa tojjako mitwe. Kumba akimanyi kasita mvaza aleseza mwezi bakunyulako emitwe ziyinza okukola wiiki. Nfunira akajaketi kange ako ngenda kudda mukaga nga bulijjo. Ekitegeeza alwayo omanya abasajja abajoga abakazi. Akugambira ekyakulo tonterekera. Ne wonoba oterese nnyinza obutalya ayambadde nga baniga. Gwolaba oyo ali yala. Gwaweddewo? Gw'ogulyota atalina mwana obeera wano bw'omu. Oba bwenvaawo kyaza. Olakweta okukyaza? Olabika. Kwata gwe bino ebitaano otetenkanya ate ondekerako ebibiri. Kozesaako ebisatu. Sente tezikyalabika. Yange oguwedde. Owulidde? Musajja wa omukazi ono bambi. Sente tuzibonaabonera. Amuwadde biddo ate ebibiri babisangawo. Ne bannange omusajja ono Mukama Katonda lwaki wampa omusajja omuzibu atalina dde 10.
efirimu egenda maaso. Katuddako wa Dawuda Bisoso. Original names ye musajja oli omufumbo gwe twalengedde naye mukazi we yamuyise dda analogo. Kati kumba ono baafuna akakadde yayingira bbaala. Saba ina n'essimu ey'omulembe. Kali bamuweereza message owaye mukwano oliwa. Omukyala amusindikira twalengedde mufumbo. Kati ng'amugamba yiwe tuli eno mu bbaala nti baatuzaala mu bbaala balituziika mu bbaala. Amwereza message bali mu kulya bulamu. Ndi mu bbaala tulya bulamu. Laba omufumbo. Kino kibe kyakuyiga eri omwami omufumbo. Buli mukazi obabeera ku ssimu nga ssaawa ya buliri manya. Naye gwe abantu b'oweereza abo sembere eri naye nze toba oyagala kubeerayo neminesa n'okuweza ositoka ofunza netiwaaka eziira. Omukazi ng'amwereza message nti yali mukomera ate anaavaho nga bbaawe waali ali ne analogo mu buliri. Ali ne analogo. Obeera ne mukazi we naye nga sewe mu banne akunyumyako ndi bali ne analogo. Agoba ne analogo ayina babbawuna. Ali mukola bubaga. Senta alinga yalonze ennonde. Vayo. Aliko kanyama. Obubaga bw'ababbi b'essente nga ssente oli yabbye enzibe. Tekabaako na linnya. Akola akabaga nga tekalina linnya. Era weegenderizanga nnyo abavubuka abambala mu bbaala mbu bo baakabi. Baba yalla. Ovanga omuntu okubanga ali ssente zalinawo naye ng'enkya tamanyi aluyiseemu ate olw'enkya. Kati tebaasala keeke banegula negule. Tuba tuli awo kumba waliwo abanja. Saba oli mu bubaga nkubanja. Wankuba n'oluyi ku sayidi enkyamu. Twala eri naawe. Gwe. Kumba alina kibomozi. Kibomozi. Mukaba mwe yanyweza. Va ku bosi kibomozi. Era yakoze kibomozi. Ono yali azze okubanja. Yabomolwa bubomolwa. Efirimu egenda maaso. Wabula omu gwana gwajukira ngamba amusima nnyo osula muyenga mu estate. Leka naawe oli ne malayo ono bulijjo kunoonya. Labe kikudde mu bba.